Amanya gange mu bujjuvu nze Joseph Mary Aloysius Joy Matovu Evugira. Naye agakola sente Aloysius Matovu Joy. Bigenda bitye? Bitambula. Mukama kyatusaasidde buli kimu kitambula. Of course singa bwe twandikyagadde naye ate bw'obeera omulamu tokola ki tojulirira baafa nti maama abaafa beesiimye tetukyaliwo. Leero World AIDS Day mu nsi yonna. Lwe lunaku olutandibaddengako na mirimu, lwandibadde lumu ku nnaku enkulu mu nsi yonna, nga olunaku olwo tulusaamu ekitiibwa ekisookera ddala. Sigamba nti tulukuza as in celebration, naye tujaguza obulamu bwa bannaffe abataasobola kuyita mu kaseera ako abantu we baafiira ennyo, kubanga nabo baali bakyayagala kubeera nga balamu. Tegwali musango gwabwe, ekintu kyajja ne kitwala be kyatwala, abamu ne bawona. Naye mu kulujaguza tubajjukira ne tubasabira, ate ne kituwa n'amaanyi okwongera okugamba ku bantu nti bannange obulwadde buno bukyaliwo, akawuka mwekali, kekweka katuzanya hide and seek, naye nga tekakola ki tekavangawo. Buli lwe tulukuza ne tujjukira abantu abo, tuddamu okwebuulirira n'okwerabula n'okulaba nti nno tusobola okusigala nga tukyatambuza ensonga eno. Olunaku lwe wavaayo ne weerangirira nti oli mulwadde, nti oli positive, wayita mu bugubi ki obwo okugamba nti kanveeyo? Mukama mulungi nnyo gye ndi, kubanga byajja buzi. Lwali 3 Novemba tugambe ng'eggulo, aba reproductive health ne bankubira nti baagala mbeere guest speaker ku World AIDS Day. Ne ŋŋamba lwaki nze, ndi kubanga olukiiko bwe lwatudde bagambye nja bakulya kye baagala. Saagendayo nga ngenze kwerangirira, kubanga obukoosi abantu baali bamanyi naye nga tebalina bukakafu. Nga bwebeera nga bakulowooleza, nga bwe tulowooleza oyo nayinza nno kubanga akalina. Okuba olumu abasinga babagerezanga ku bantu ba partners baabwe abaalinga bafudde na biki na biki. Naye nze bwe nabeerera e Bungereza nawandiikanga mu perfect features about my health. Kati bwe najja nga guest speaker ng'abantu bazze okuwa testimonies zaabwe ze bayitamu ne ze bayitamu, ne mbagamba nti nze nali bwenti ne bwenti n'enkikubawo, maama nnyabo bwe nakikubawo. Kati abaali bazze ku biri ebyali bibayisizza bonna kamera ne bazitunuza nze. Bwe bazitunuuliza eri nze ne ŋŋamba ndowooza yessaawa. Kati there was no going back. Saafuna of course babs zibeeramu, bayogera bino ne bayogera bino. Nzijukirawo comment emu oba yali mu Sunrise, wayogeredde ndowooza nga basse bangi, oba oyo kati alina abaana bameka. Unfortunately nange kye nejjusa saakyapa nnyo bulamu nga obulamu bw'aba entertainers bwe bali. Kye ŋŋamba nti nze muntu atagenda mu ndongo. Gwe wali ondabyeko mu kivulu kyonna sibeerayo. Nze obulamu bwange bwe butyo. Nali kubanga kiri kyankuliramu nti nayagala nnyo okubeera omusosodooti, era ekyandeetera okukula mbiveeko nabeerera ddala embeerera ensajja gye bayita endawule okutuukira ddala nga ndi ku kampasi eyo gye natandikira okukola ebyobusiru. Era eyo nkakasa we natandikira, we naleka endawule yange, we najja akawuka. Naye bwe nakyatula nafuna obuwagizi bw'amaanyi nnyo. Si wano yokka mu Uganda, naye olw'okubeera nti nno networking yali y'amaanyi nnyo. Buli eyafunanga ku mawulire gano nga bankubira yonna nga banteeka mu ttuluba ly'abazira kubanga tekyatulikika. Waliwo ebigambibwa obulwadde tewabufuna okwegatta, bagamba ate gwe wabufuna oba baali bagezesa oba waliwo okugezesebwa, kati tesiti n'egaana, wabufuna otya? Ekintu ekyo simanyi lwaki nkissa ku mukazi kati yafa yeebaka emirembe gwe nasooka okwebaka naye nzijukirayo ebintu bibiri. Waliwo by then enamirembe awo waliwo Powerflex, nze nali musitusi wa Buzito. Kakati aba Bobi Mpima ne group ye baali bava saidiza Emityana ne bagwa ku accident, babaleeta Emmengo. Nzijukira nti waliwo akavuvu ŋŋanaawo
ng'abaana abo ffe tubasitula tubatwalayo abamu era baafa akawuka kabatwala. Awo ne ndowooza nti oba nnyinza okuba nga nakajjawo kyekyasooka. Kaakati nagendako mu Virus Institute. Ate bw'oleeta ekintu ekyo kindeetera endowooza ey'engeri. Kubanga nagendayo baali bantwala, nali ngenda kusoma masters yange Canada. By then nga Canada tebakkirizaayo muntu alina kawuka. Kati byonna maze biyita interviews nziyise, ngenda ku gundi esembayo. Ne bampa weeks 2 kubanga tewaaliwo nnyo byuma bikebera mangu. Naye bwe nagenda okuddayo, omukulu eyankebera yakomanga eri n'anyeenya bunyeenya mutwe bw'ati. Nenzirayo nentegeeza profesa wange, omugenzi profesa Aloysius Matovu munaye gye bansindise kirabika tebijja kukola. Naŋŋamba nti somera wano nga bw'osomesa. Kati awo kye neewuunya, omukyala wange talina kawuka, n'abaana bange tebalina kawuka. Kati awo waliwo akabuuza, simanyi oba baalina obuzannyo bwabwe bwe baali bazannya then, naye I happened to have it and I'm living with it. Ogambye gwali mwaka ki gwe wategereza abantu, gwali mwaka ki? 2015 nagenda e Bungereza nga tugenze na ku shows zaffe bye tewatambulanga bino bakayimbira. Naye bwe ntuuka eyo ne wabeerawo bannanga abaŋŋamba ntolabika bulungi wandisoose n'osigala ne bakukeberamu. Nenzikiriza bagenda okunkebera ne bakakasa nti kyekyo. Ate awo nendaaliramu nemala okubeera eyo nentereera very first nga nteredde ntandika kusomesa abazungu beeyo. Omanyi abazungu okubasomesa Olungereza lwabwe nga nabo tebalutegeera, nga nsomesa bannamawanga abagwira abajjanga okunoona obudamu. And I lived a very wonderful life. Naye nina ekimmanja nti omulimu gwange ogusinga guli eno. Omuntu ayinza okwebuuza nti abaana okubanga baawulidde taata waabwe avuddeyo maaso ga kamera zonna ne yeerangirira, abaana tewabateekamu kutiisibwa kubanga batyamu bali nti abaana abo nali nkyalina Bungereza nga babasongamu emimwa era baafuna stigma y'amaanyi nnyo mu masomero nga bagamba taata w'oyo mulwadde, taata w'oyo mulwadde. Naye ne bagenda nga bakola ki bakimanyira. Kaakati bwe navaayo, actually bwe nadda, kye nasooka okukola kwata abaana bange bonna kuva mu bakyala ab'enjawulo bonna nga bali wamu ne maama waabwe omutongole Didi is Dawo Dimples mukyala wange. Ne tugenda ne mbatwala mu Mild May gye nali kati ntandise okufunira egundi ne babakebera lokera nga bali oke. Kati asingako obukulu Joan alidda nanza ku bali naŋŋamba, Daddy, how could you do that? Ne mubuuza, what did I do? Naŋŋamba n'ogenda ne weerangirira nti nga weerangirira otya nga tumaze kutwebuuzaako. She caught me off guard. Naye namugamba bwe nali ngenda okukafuna nabeebuuzaako byakwekaza nti kyatuyisa bubi na biki ne mugamba nti naye ku masomero nga bo bagamba nti nkalina kati mwamanya kipyaki. Kale ffe twali tumanyi naye era twandisoose kutuulamu nga famire n'obituyitiramu. Bikolebwa nnyo bazungu, naye omusajja omuganda takubuulira nti nno ngenda kufuna mukazi mulala, ngenda kuzaala mwana mulala, gwe mwana wuyo namuleese. Kale olwo ekyayambako nti olw'okubeera nti ensi yali yakirowoozaako dda tekyaba kubawala nnyo, kyabaluma bulumi nti saakyosooka kwogerako nabo. Obadde ku stage ekirala kyoyogeddeko obadde munyiivu nnyo eri ekitongole kya AIDS. N'ogamba waaki bwe bakuboola nnyo ne batakuyita kusembeza kugamba nti oba tubeererewo obeere ambassador. Ekintu ekyo tukulabye nga kikunyiziza nnyo maaso g'omugenyi omukulu. Yes, obeera n'ebintu ku mutima ng'obeera na bingi nnyo by'oyinza okukola, naye nkiyite nti ne batakulabawo. Nze nkola ne UPDF okulwanyisa siriimu mu bajaasi abaki bonna. Ate ng'emirundi mingi nnyo nabo bampita kubanga baali bamanyi kye nsobola okukola. Naye kyekyannumira nti after Philip Bongole lutaaya ate atasobola kubeerawo kutambuza njiri eno. Naye ng'ekiki yakikola weewaawo ebbanga lyali liseewo gwanvu ne we naviirayo ndowooza tebakitwalanga ensonga enkulu ennyo. Naye nga
kyokka buli wabeerayo ensonga yonna yonna ekwatagana neegundiza HIV ezyo biki biki balina okumpita kubanga nze bamanyi nze saagala kweyita serebu nze ndi Aloysius Matovu Joy. Aloysius Matovu Joy alina okujja obeerawo ne bakukubira jangu nga bwolaba kaakati nti sizoni eno almost buli radio station TV station baba baagala okwogerako nange kubanga tebalina mulala ajja kuvaayo kati omulala yavaayo MC Cats alijjukira naye nasooka mukambwaliramu nga nti gwe wona obizanyiramu ojja kufiira bwereere naye waali kakati ne supercharger actually ndowooza ate supercharger ayinza n'okubanga yeyansooka okwatula nze namusooka kati mwebali naye ate envaayo gy'ovaayo naye ematalinga wajjukira MC Cats okuvaayo byali byakubala kubeera nga alinako ekikyamu ku mutwe avudde kina biki era ne mbagamba nti sirowooza nti yasoose kirowoozaako naye kasita yakijjayo kati kyeyali alina okugumira kugamba bwenti bwendi kakati ate nina kuyamba balala ate era nkukakasa alina bangi nnyo abagoberezi be abamulabirako oli ne bw'aba tavuddeeyo n'agamba olaba gundi ngende nange neekezeza olw'okubeera kati tubeerako abatugoberera olw'ekyo oli akugamba bugambi nze kyewakola kyannyamba nange nafuna amaanyi nga bw'obadde olaba omuzannyo gw'abasajja abo oligamba sisobola kugendayo naye ono bw'avaayo kiyamba ogolooza kubantu mugambe gavumenti eveeyo bakwatireko nga mwe ba artists okubanga musomesa abantu abangi ebiseera ebisinga tutunuulira aba artists abamu bakozesa ettutumu lyabwe okubanga buno obuwala obuto baani abaana b'obuwala babeegomba olusi ne bagenda naye nga tayogedde wadde ekigambo n'ekimu. Fact of life. Ekisaawe kyaffe kya bikemo nti bw'obeera ku stage eri bakwegomba bakwegwanyiza nga gwe naawe tonnalowooza ku kyagamba nti akaakati nina status gye ndiko kantandika okukwana aki abawala fe twabeeranga ku stage naye ngaoli ayinza okujja bajja okubafuuwa ssente ogenda okulaba osanga mwamu obupapulo obw'amasimu na biki naye bw'obeera omwangu naye ate naffe ffennyini tuli bantu ate nomukubeera abantu ebyengera tetuyinza bireka kumalanga bituyitako bwetutyo kubanga bwe bulamu byebitambuza obulamu bw'aba artist socializing yaabwe ebeeramu nnyo okukwana n'okukwanagana ekiriwo ekikulu nti naye bakwanaganye ekyo kyo bwe kibeerawo biki bye balina okugoberera okutaasa be bakwana nabo okwetaasa. Ndi muwandiisi era mpandiika ate bwe mpandiika emizannyo egikwata ku HIV AIDS nze nina okubeera ekyo kubanga nkimanyi kyekitegeeza olw'okubeera nti nze akawuka mpangadde nako kinnyumira ate nze nnyumirwa nnyo okuzannya ebintu ebinkwatako obutereevu oba byenjagala mu mutima kati omuntu n'afunira ddala obubaka obwo kati egundi gye tukozesezza olaba libadde essomero nga twagala okulaga nti okuboolebwa giyite stigma kukyaliyo nnyo eyo ku mirimu abantu bagenda babasindiikiriza bababuzaako we batereera naye nga tekyandibadde bwe kityo abantu bangi nnyo kati abatambula n'akawuka nga bakoze ebintu bingi nnyo mu nsi muno ebitasobola nakukolebwa abo abeeyita abalamu ngamba okweyita abalamu kubanga nnyo bangi nnyo abatanneekebeza abayita n'akawuka nga tebamanyi nti bakalina.